Obulimba bw'empewo obwawula ddi? Mu mpewo mulimu obulimba? Mu mpewo mulimu okubuzaabuzibwa? Olajja kuddamu nti ye. Kati bwe kiba ng'ate empewo zitubanja zikola, zitubanja zitereeza, ate nga zitulimba, kati tugenda kukola tutya? Oli n'amala n'akugamba nti olina kunoonya nnyo okumanya n'okutegeera, kubanga empewo tekweragulira, empewo teriragula muzzukulu waayo. Otegeera ddi nti empewo tenneeragulira? Zempewo okulinnyanga ku mutwe nga zoogera bye zoogedde n'obiteeka mu nkola n'otafunawo njawulo. Ekitegeeza nti Lubaale mwana muto, buli budde abanga bebi. Olina kulwana nnyo okukola by'ayagala, so si ye okubuulira by'ayagala. Era empewo ezitera okulamula ku mutwe zisobola okubuulira buli kimu naye nga zirina bye zeesigaliza. Okuva ddi na ddi empewo batambulira ntambulire, era empewo ziriira ku kaliba, empewo zitambulira ku mitwe gyaffe tuli bakongozzi, empewo zitambula mu kiti ekyabalangira, era empewo zitambulira mu kiti kya bakabaka. Bategeerera ntegeerere, Lubaale mwana muto agwana ngozi, buli budde musiiga kazigo, kumulabirira muwa kyakulya. Okitegedde? Bw'omulabirira ennyo n'asanyuka n'olyoka ofuna enjawulo mu bulamu bwo, oba mu nsimbi, oba mu kweyagala, oba mu ebyo by'omaze ebbanga ng'osabirira okufuna. Okubifuna ke kabonero akalaga nti kituufu, mu bye twagala otuwangudde, ogenza otuukiriza, tusiimye era tusanyuse. Okitegedde? Kakati omukulu ono njagala muwulirize bulungi nnyo ekirooto kye. Agambye nti Mulangira naloose nzize ewuwo mu lubiri. Bwe natuuse ewuwo mu lubiri, natuuseemu bulungi ne nsangamu abakyala nga baliko bye bakola, era nga waliwo n'abakyala ababadde bazze okukolebwako. Omwami ono agambye nti ye bwe yatuuse mu lubiri yagambye sizze kukolebwako, wabula nzize kuwa ku bigali, era ndowooza naawe ebigali ng'ekirooto kye bwe kyabadde. Yagenze okutunula mu lubiri nga waali ate si wenkolera, nga ndabika ninako kapaati akalala wenkolera. Omwami ono agambye mu kujja yajjidde mu bbanga, yazze abuuka nga kinyonyi, era yabuuse n'atuuka ye we yabadde asuubira nti Mulangira waakolera. Agambye bwe natuuseewo wabaddewo akapande akasoma nti wano we bayita Muzibwazaalampanga, era n'agamba nti sizze kukolebwako. Okitegedde? Wabula nzize kuwa bigali. Akati omwami ono twagala okumubuuza, oyawula ddi Lubaale nti ali mu kuperereza? Omuzzukulu asobola okuba nga oluusi kyalimu amanyi nti kyekyo. Omuzzukulu asobola okuba atambuzaako ku nsonga era ng'agamba nti wano bino byaggwa, namaliriza, wano wendi weewo, ntuuse wentuuse. Kumba omuzzukulu we kuba genda mayiro 80 ali ku siteegi alamuza mmotoka. Okitegedde? Empewo bwe bwe zitandika okutwaliriza abantu mu bifo, empewo ekutwaliriza mu bifo ng'ekulaga nti tolina kyogenda kukolayo, olutuukayo ng'empewo ekusimba obubaka. Okitegedde? Empewo zirina ekitundu ekiriimisa. Omussi w'enswa oba omuzuusi w'enswa waliwo ekitundu kye bayita okulinga enswa. Otuukayo ng'ekiswa kinaabuuka naye tekitegeeza nti awo wogenda ozikwatira mu budde obwo. Olina okugenda n'oyera envubo n'osaayira ekiswa n'okebera oba kitunula, ssaawa 9 ogw'ekiro n'okomawo olyoka okwata enswa. Kati n'empewo zirina ekitundu ekiringa enswa oba okuketta ekiswa oba kinaabuuka. Okitegedde? Empewo zeetegereza, empewo zirambula, empewo ziriimisa. Kakati omwami ono bamusalira magezi. Omwami ono ateekwa okuba ng'okumusigukkulula ewaka si kyangu. Omwami ono ateekwa okuba okitegedde ng'empewo erina kulwanyisa mulwanyise, okumutambuza abeereko ebintu by'azuula. Empewo mu kumuwa obubaka emuzzizaamu amaanyi, era ye mu kumanya kwagamba nti ndi wakutuukayo kuwa buwi bigali. Okuwa ebigali ku ki? Ku ddiiru ki? Owa ebigali ku ki? Empewo tekutwala weetajje byayo. Empewo tekyala.
okitegedde empewo tekyala, empewo buli weekutwala eba eyinawo ddiiru yaayo, okitegedde. Omweso gwasoose okumulaga kiki ekimutwala mu kifo omwo, bannaalongo bamubanja. Agambye nti bwe natuuse mu lubiri nasanzemu abakyala nga balina bye bakola, nensangamu omukyala azze okukolebwako. Amangu ago ye ne yeesooka naga nti sizze kukolebwako, wabula nzize kuwa bigali. Yagenze okulaba ng'awo Mulangira si waakolera, ng'alina ekifo ekirala waakolera, era n'abuuka n'atuukawo n'asangawo ekipande nti wano we wayitibwa Muzibwazaalampanga. Omweso guno gutegeeramu ki? Muzibwazaalampanga kifo kisangibwa mu Bwakabaka Mengo, ekikulaga nti kabaka akubanja ate bannaalongo bakubanja. Ekifaananyi ky'osoose okusanga nga waliwo abakyala, waliwo n'omukyala azze okukolebwako, kyekifaananyi ekikulaga nti olina ensonga ekujigija ekwatagana mu kitundu ky'abamaama bannaalongo, okitegedde. Nzize kuwa bigali, sizze kukolebwako. Eriyo empewo ezimu ezitapapa mu nsonga zaazo. Amakulu agaawadde mu lubiri kye tuyita okweyanjula. Bassebo bakama bange Basaalongo Abalangira n'Abambejja, nfukamidde mu nnyumba yammwe ey'ekitiibwa era ey'omuwendo nga nkutte amakula gano nga tuzze mu mbuga muno okuzaalibwa n'okutulaga ekkubo, era nga nze afukamidde wano ku lw'abajjajjange bempise nabo. Nze muzzukulu wammwe gundi, kitange ye gundi, neddira kika gundi, tusibuka gindi, jjajjange ye gundi, mange ye gundi yeddira omuziro bwe guti. Mu bika ebyo, mu nnyiriri ezo, mu ndi ezo mwe nsinzidde okujja embuga. Akiika embuga amanya ensonga. Nsaba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Jjajja wa mwagaza kimu okuteekamu amakulu agakola ekiggula luggi akwate ekkuba ddeeka. Okitegedde? Emisambwa giri mu muperereza, emisambwa gimutwaliriza, emisambwa gy'ono si migezi mirwadde. Okitegedde? Ajja kukwata ekkuba asimbula, alowooza tyagenda ateekeyo ebigali aveeyo. Kituufu ajja kuvaayo, naye oyawula ddi emisambwa nti giri mu kuperereza, gikutwaliriza, giyina kye girengerayo ekigikwatako. Tudde ku odi esoose etaweddeeyo. Odi esoose etaweddeeyo abadde ne mukyala we nga batunudde mu kkubo. Oyo kawumpuli Sseruggula miryango, ekiseera kituuse. Ekiseera kituuse okuteekawo ekkubo we litabadde. Oyo kawumpuli kkubo, oyo kkubo yakuwa obubaka kawumpuli. Ndi ne mukyala wange. Mukyala wange si mukyala we ow'ewaka, oyo maama Nnaalongo. Omusambu omukulu ogukola ekitundu kya mukazi wo ogukukkiriza okubeera ne mukyala we ewaka bw'oba omulina. Oyo ye maama Nnaalongo gw'obadde tunudde naye mu kkubo. Oyo kkubo kawumpuli yakuwadde obwo obubaka. Okitegedde? Mu odi esoose. Kyokka gye mutunudde manga wabaddeyo omusajja Kisitu nga mugagga nnyo alina ssente empitirivu, naye nga Kisitu alaga bulijjo abeera kyemmanga, ajja asenvula mpola okutuuka awaka. Kyeki nti bwe wabeerawo embuga ya Kabaka, kituufu fayini yagisaba, naye amaanyi ga Kabaka tegatuukanga, era bwe galituuka mulifa ssente. Okitegedde? Kubanga musajja mugagga, naye kibeewuunyisizza nnyo okulabika nga ajja atambuza bigera gy'asenvula mpola. Okusenvula empola kyeki nti okyalina olugendo olukubanjibwa, tonnatuuka, amaanyi g'Obwakabaka tonnaba kugatuusa. Okitegedde? Wabula Lubaale akola obulezi eri bazzukulu be, naga muzzukulu waffe nga bw'atugondedde tetugenda kumukuba full time, katumukwate mpola mpola okutuuka lwalituuka ku lyengedde. Enkoko, okitegedde, oba zigula mutwalo oba biki, bwe bulongo bw'Obwakabaka obubanja omuzzukulu ono. Be balongo ababuukira waggulu ne wansi. Alina ekitundu ky'obulongo obwo ng'alina n'omulongo nkambwe, omulongo wa Kabaka omukulu. Abo balongo ba Kabaka. Okitegedde? Alina okuggyayo obulangira bw'abajjajjaabe. Kyekitunutunu mwalabidde omuwala ng'akutte emmese agireebeesa. Oyo maama Nnaalongo, era ye mukazi wo gw'osoose okulaba eno nga mutunudde mu kkubo. Waliwo ekituntundu ky'ekkubo ekikubanja nga kawumpuli yakikuwa. Okitegedde? Ensonga zo ziri mu kkubo. Y'ono omusajja Kisitu
ajja asenvula empola empola. Waliwo ensonga erina omutuusa awaka. Ensonga erina omutuusa awaka amaanyi okujjula awaka okubukala aliba maama Naalongo. Ye mukyala we mubadde mutunudde mu kkubo. Ye muwala ono akutte emmese. Emmese kye ki? Omuwala akutte emmese akutte kakira kaleebeesa. Emmese yeesulise tunudde wansi. Kitegedde? Emmese situla omutwe ekomberera ku muwala ono. Waliwo ensonga z'olina okusitula. Waliwo ensonga ezimu ezeesulise mu mbuga omwo oba mu lubaale oyo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era nga mu lubaale oyo waliwo akadde akagenda okutuuka nga tebaagala mwongereko kirala. Ge madaala gano, amasa g'amadaala. Ng'oli bbizi oyongeramu amadaala mu nnyumba mw'obadde. Olinaga nti naago gamala osobola okulundirawo obukoko. Okitegedde? Naago gamala. Ekimala kimala. Waliwo ebintu kati mu budde buno ebiteetaaga kwongera mu lubaale oyo nga bajjajjaabu balina kugira nga batambulira ku ebyo. Waliwo ensonga ssemasonga. Waliwo omusajja ono atatuuka nga kabaka ate ye nannyini lubaale. Obudde bwonna lubaale amusuula ku ttaka. Obudde bwonna ono omulenzi agwa. Okitegedde? Waliwo ensonga erina okukolebwa omusajja ono okutuuka awaka ate nga ye mugagga ye mulindwa. Oluvannyuma lwa odiyo eri gye twerabidde ekomye mu kkubo, omwami ono bw'abadde asembayo agambye nti omusajja amugambye kye kiseera okuwa emmotoka nti bwe nagiwa Kalungi, Kalungi yagikwata bubi. Kalungi ye kabaka. Mu kika ky'Abengeye Kabaka Bulamu yakkira mu linnya erisembayo erya Kalungi. Amannya gano gonna amalala Kibirige, Jingo, Sebunnya, Naggayi, amannya mangi, Kawuuya, okitegedde? Mayitirivu. Amannya go gonna ga Busungu. Kawuuya kituntundu ekikkakkanya Obusungu. Kyokka gonna Kibirige biki, Jingo biki, Lukenge, amannya gonna ga Bwakabaka. Naye erinnya erisembayo waggulu ku ntikko lye erinnya erya Kalungi. Kabaka ayina be yawa ebibye ku mirembe gy'abajjajja ba baasamirako ku lubaale oyo nga gwe tonnamufuna nga tonnazaalwa, naye ne bamukwata bubi ye emmotoka. Be yawa emmotoka baagivuga bubi. Yawa Kalungi emmotoka yagivuga bubi. Waliwo omulembe gwa jjajjaawo eyatambuza ensonga ezo n'atazituusa ate n'anyiiza bunyiiza kabaka. Yono nannyini ssente y'ekisitu. Okitegedde? Olw'okuba ozza oweereza bajjajjabo n'obugonvu kye kiseera kabaka okuwa ensonga ze mu butereevu ozitegeere. Okuwa emmotoka kye kituntundu kya lubaale ekijjudde. Kyokka ekituntundu kya lubaale ekijjudde okwo si kusumululwa nti bakuwadde bakuteredde obuyinza bakuwadde n'obugagga. Nedda, okuwa emmotoka ogitambuze. Bulijjo obadde olina ekintu kye bayita lubaale naye nga tekijjudde ye emmotoka. Omusajja azza akugezesa n'alaba oba oli ku mulamwa, oli mugonvu, buli kyakutuma okikola, buli kye bakugamba okikola, oli muwulize era oli muweereza mulungi. Kati kye kiseera omusajja okuwa ebibye byonna. Bw'anaabireeta n'abikubaawo, si kwe kumala, si kwe kutuuka okuteeka oteeke mu nkola ye emmotoka. Omusajja gy'agamba kye kiseera okuwa emmotoka, kye kiseera okuwa ebibyo, kye kiseera nkuwa ebyama byange, kye kiseera nkubuulira enzaani. Ye musajja asenvula tatuuka nga abeera wammanga awo naye ng'ajja atambula mpolampola, omusajja omugagga owa ssente. Ye kisitu. Okutuula n'otunula mu kkubo ne mukazi wo, kkubo batandise okkuwa ekkubo. Okitegedde? Ne ntuuka mu lubiri nsanze abakyala ogw'omweso, ne nsangawo omukyala azze okukolebwako ogw'omweso. Omukyala ye maama ono Naalongo akubanja ogw'omweso. N'oyatula nti nze sizze kukolebwako, nzize kuwa bigali ŋŋenda. Okitegedde? Ebigali ogwo baguyita mwanjulo. Eriyo olubaale atasimbula lumu titugenze gindi tugenze kukola nsonga zaffe. Nedda, eriyo olubaale asooka okuliimisa. Ekifo kino kinaatambuliramu ensonga zaffe. Ekifo kino kijjudde. Ekifo kino kinaatusobola. Ne bateekawo ekiggula luggi ne badda eka.
eno n'olekayo abasirikale abaliimisa ne batwala amawulire ne bagamba nti ye mu kulaba ekifo kino tekijja kusobola oba okusinziira nga bwe twetoolodde ekifo kino ensonga zaffe zijja kuggweeramu. Okitegedde? Okujjira mu bbanga okutuuka mu kifo omwoyo kiwanuka, kawundo luba luseewa mukessi. Okitegedde? Okutuuka mu kifo omwo era olumala okuteekamu amakulu agakututtemu, bakama baffe tuzze kuzaalibwa gwa kubiri, tusaba okutukwatirako mu kifo muno mu nsonga bweti ne bweti ne bweti. Waliwo ensonga etujigijja, ogwo muzimu gwa jjajjaawo gwe gutuuka mu kifo mu okusaba ensonga ezo gw'olaba gw'ofukamidde, era olumala okuwa amakula olina okutuukiriza ekirooto kya jjajjaawo. Siibula, kwata ekkubo ddeeka. Bw'atyo Lubaale bw'asalako abantu n'akuteeka mu kakutiya n'akasibako waggulu ng'enseenene nga tokyalina waakuddukira, ng'oddeeka nga bakulaaza emyezi 2 ku 3, olugera ng'ofuna obubaka nti tuddeyo eri, ng'otuuka eyo nga Lubaale akunyigira eyo empamyo. Okitegedde? Olaba weebaka emyezi 6. Bw'atyo Lubaale bw'azingako abantu. Obulimba bwa Lubaale obwawula ddi balina kutaputira butaputire. Okubuzaabuza kwa Lubaale okumanya ddi balina kutaputira kutaputire. Kituufu Lubaale agumya. Lubaale asobola okugumya n'agamba nkusumuludde nkuwadde ssente, kumbe Lubaale abadde akuggyako nnaku. Awo bonoosanyukayo emyezi 2 ng'okolayo ekirala kyakubanja. Lubaale asobola okukutimba emitwalo 3 n'ogaala era teruba naye n'akolanga Lubaale n'amala n'akusiba emyezi 4. Olw'okuba luli yakuwa n'oyongera n'okola n'okolera mu bugigi ng'olina essuubi, olaba luli nakwate wantu watono nnyo nampa emitwalo 3 wabulako ennyongera enkolaye. Okitegedde? Oyawula ddi Lubaale nti akugumya? Era oyawula ddi Lubaale nti olina okuva ku kugumya Lubaale byakugumya olina okulwana olutalo okutuuka ng'oluwangudde? Omwana alina okukola Lubaale ng'omusikiriza. Omwana alina okukola Lubaale ng'omulimba. Okitegedde? Abakola Lubaale abantu abaliko empewo tulinga bakazi bamaka. Omukazi w'omumaka bw'otamulimbalimba amaka tegawangaala. Omukazi olina omulimbalimba ne bw'oba ova mu bwenzi nga kutte n'omukazi kituufu. Omusajja ne weewozaako ewaka n'omulaga nti gwe tomwagalanga nako. Oyo omukazi yanneesibako gw'olaba. Nze oyo omukazi simwagalangako, ye kati mwagaliwa. Nawe nga bw'omulaba mwagaliwa. Naye ng'ate obusiru bw'omukazi omukazi abasanze. Era omukazi nakkakkana nakkiriza. Naye ng'obusiru bw'omukazi omukazi abakutte. Omusajja n'atandika okwekaza. Nagane kati nawe omukyala naawe tulekeemu. Kati kyekikazi naawe nga nkinoonyaako ki? Siyinza kyagala ate kyekikazi bulijjo kikineereetako. Nawe kati nayagadde bakazi nga njagala oyo. Obusiru bw'omukazi nakkiriza. Amaka ne gagenda mu maaso. Abakazi balinga baana bato. Akulaba ne ssente n'omulimbalimba nga ssente z'omulimu bwe ziri ez'okumulimu naye nga zizo. N'omulimbalimba n'omugulira akazigo ka leezi ayagala ekizigo kyebiri. Omusajja n'alyoka alimbalimba mukazi we n'addira ssente zonna n'azitwalira malaaya. Omukazi w'ewaka n'amufuula enkondo y'awaka amusimulizaako bisooto ebiziga amugulira leezi. Ewaka mukene taggwa mu nsonda, entula agula za mutwalo. Okitegedde? Kyayibanywa mukalu. Omukazi waka n'alyoka asiiwuuka gomesi yonna gy'asimulizaamu emaana eminyira biki biki. Mukazi teyeeyonja, mukazi mukyafu, asiibako akalimiro, omusajja tamuwa bikozesebwa. Olugira omukazi w'ewaka nga gufuuka mukalo gwa waka agenda ku bakazi b'abanne abanyirivu abakoze oluviiri mu bibuga naye ng'owe tamufaako amulimbalimba bulimbirimbi, afumbira ku birimbo. Kakati ne Lubaale wakati w'omuntu ne Lubaale kiki ekibaawo omuntu okusobola okukola Lubaale? Lubaale alina okukulimbalimbanga n'akugumya ebiseera bwe biyita paka lw'omutereeza. Kakati n'ono omwami baamukubye edda omweso gy'alina okutambuliza ensonga ategeddeyo. Omuliro bwe gukubula ewuwo guno ne waamuliraanwa. Osobola okuba ky'otambuzaako waliwo ekibulamu. Tukunnyonnyodde kisitu ne tukunnyonnyola maama gw'obadde otunudde naye mu kkubo. Waliwo ekkubo eriri mu bulamu bwo ly'ogenda okukwata. Oyo kawumpuli yakuwadde omweso. Okwejjuukiriza ng'oli mu lubiri ng'ozze obuukira mu bbanga oyo omusirikale Kiwanuka yakulembeddemu olutabaalo olwo. Okitegedde? Kisitu okubeera ng'alina w'abeera wamma ng'ajja atambula mpola mpola, ge maanyi g'Obwakabaka gajja mpola mpola olwo lugendo. Mpola mpola ayiisa obusera.
olwo lutalo lwogenda okulwana. Okitegedde okusobola okulabika nti amannya go gatuuka awaka, naye gatuuka awaka kiki ekirina okugatuusaawo? Maama Nnaalo ng'akubanja muka Kabaka, olina kusooka kumanya maama mu Lubaale oyo maama akutta obuyinza bw'omuzimu omukulu. Okitegedde ekisito ono nnyini ssente, olunaku lw'olituusa obuyinza bwe oliba omaze, byonna biriba biwedde. Kyekitundutundu kyayitabiddemu akatundu k'akalungi, ti kalungi namwe emmoloka n'agikozesa bubi. Waliwo ku bajjajjammwe ku mirembe giri egiyise gy'otaalaba abaweebwa obuyinza bwa Lubaale ne babukozesa bubi, ne Lubaale ne bamwongeramu ebyabwe. Kati omusajja yeevuddemu okusinziira ku buwulize n'obuweereza n'ebbanga ly'omaze ng'okola Lubaale, bakkakasizza bagamba omuzzukulu waffe ajja tusobola, kale katumuwe ebyama byaffe. Ye musajja kyeyatudde nti kankuwe emmotoka. Okitegedde, emmotoka ye Lubaale. Annyonnyola ono akoowa. Ate omusajja ono ne mu kibiina alabika yakoppanga, yalwangawo okukwata. Osobola okunnyonnyola n'osuulawo. Omusajja ono ategeerera mu mwezi mulamba, tasobola kutegeera ku olwo. Okitegedde, bw'oba omunnyonnyola osimbayo ekitooke. Tumuyonjodde ne tumuwa ebyokulabirako ne tumwetoolola, ne tufuuka nga Nabbubi ng'anaakwata ekiwuka. Akyetooloola nadda eno nadda eri nadda, ate ng'ajja kukirya. Kakati omusajja ono tumunnyonnyodde ne tumwetoolola ne tudda eno tudda eno. Era ayinza okunzika nga tategedde. Era oyinza okusanga azzeemu n'akubuuza ekibuuzo mu kifo ky'okuddamu odiyo eno enfunda eziwerera ddala 4 okusobola okuzitegeera. Okukoppa kwamufuukiranga okukoppa mu kibiina. Buli budde koppa ekyavangamu kusemba. Okitegedde, kale nno Omulubaale taba musiru, Omulubaale aba mugezi, ate Omulubaale apiikinga mangu. Ebinnyonnyola Omulubaale ajjamu mangu. Omulubaale ayozayoza mangu mu bwongo. Omulubaale talabira kumpi. Omulubaale aba ne ttooki. Omulubaale alabira wala, alaba mangu n'asengejja, ataakenga mangu ensonga. Katusuubire nti otegedde bulungi obubaka bunakukuume. Liisodde n'eddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.